Abadala disiwakiso inginiya Kyeyune Kyeyune Offiisi wakati mu Bulumi ng'asuse kwesibira okutusaleba mujeerwa mpaka era nga aladisi omuja Meja David Matovu abadde mukono yaleeteddwa mu kifo kino. Meja Matovu asuse okutula mu offiisi y'omuwandiisi nga balinda Kyeyune afulume kyokka n'atavayo okutuusa abakulira ebyokwerinda wamu ne Meja Matovu lwe bayingidde offiisi eno ku kifuba era wano tebakkirizayo bamawulire. Meja Matovu olubadde okuyingira mu offiisi n'alabula nga bwagenda okulwanagana n'abantu abennyigidde mu kumpanya ettaka okulaba nga amalawo emivuyo gy'ettaka kuba kizudde nti gye giviiriddeko ne RDC abaddewo okugobebwa. Is a home of land wrangles. We shall make sure we network and have land sanity. Yes. We shall make a lot of policy shift on how to guide, how to manage land. Tokona ategeeza nti Yesi Katonda nti agenda kola byamagero wabula asaba abakulembeze okukolera wamu okusobola okutereza wakiso. We're going to work with Uncle, even Uncle should keep helping me and guiding me. But we shall meet and share for more guidance really on how to the package ourselves. Matovu yayamye okutereza ebyokwerinda mu wakiso okuba alina obumalirivu obumala n'obukodyo bwe yafuna nga wano asaba badumira poliisi ez'enjawulo okumwegattako balwanyise ekitabantu mu disitulikiti eno. But basically, security is going to be a very, very big assignment. You can't see people dying. It's not good. Inginiya Kyeyune yeebaza Pulezidenti olw'ebbanga ly'amaze nga amutuma kyokka ategeeza nti tagenda kuggwamu ssuubi kubanga akimanyi nti Pulezidenti akyamulowoozaako kyokka ng'ono abadde ayogera nga gy'ebyengeye ng'ategeeza nti wakwekwasa Mukama okulaba nga ayita mu kiseera kyalimu. Twebaza Katonda kubanga yatuwadde obulamu okukola. Ekyokubiri njagala okwebaza Pulezidenti olw'okubanga alina constitutional mandate okulonda abakulembeze naddala mu kifo kino okumpa omukisa nange okuweereza Uganda. Ebimu ku bigobeza inginiya Kyeyune kwe kwenyigira mu kubba ettaka lya gavumenti eri ekibira ky'Ennomve ekisangibwe kati mu disitulikiti y'Wakiso kyagamba nti kojjaawe ye yakimuwa. Oluvannyuma Meja Matovu anjuddwa bakansala mu lukiiko olutudde mu Speaker's Chamber era wanasaba bakansala okukolera wamu naye kubanga amanyi Pulezidenti by'ayagala. Meet the chairman, meet the speaker, the cow, and even the media. I don't know if they have an association. Gamba mumbulire. Kati nze ndi dokita omuli abulwaddebu. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.